alina ebizibu by'ettaka bamubanja Mulembe n'omwana muto azze kulwa nsonga zaaki mwe abannamawulire musomookereza omuntu n'ebitaliwo simanya ababbi onookola otya katubirabe when we reach there we shall cross that one. Bino tetulonda luyimba yes ate akasafa jemu omulamu ali musikayi amulaba tokuba ye yakkiriza Lanek yani azze kwenda osinga Kaye azze kwenda osinga Lanek Kopply njagala mukolagana tugenda munoonya abasumba bonna Jam session ya Kobawo, Jam session is very popular. The platform has built talent. I remember actually I first spoke in Kookie at Jam session. Nezo na DJ tazina. DJ ate kupanga wa Mulembe guno. Wayimbira kuli atoke na fika wangu. Mulembe guli wa business. I Geoffrey Convert, being chairman Uganda Musicians Association Electoral Committee, pursuant to the Article 3, Section 8 of the Umma Constitution and Article 9 of the Umma Bylaws, hereby declare Lanek Dennis duly nominated as a candidate to contest for election as gospel representative. Amina! Amina. Olwaleero ndiwo okugatta abayimbi betuyita abamisiri n'abayimbi aba gospel. Bagamba nti ekitangala tekyegatta na kizikiza naye njagala okutegeeza ensi yonna nti awali ekitangala ekizikiza tekisobola kubeerawo. Amina. Katonda ekiro ekyakeseza eggulo yandaze abawanguzi bonna abakuma. Yandaze president, yandaze vice president, era kolo ngenda kuba mbategeeza abawanguzi bonna. Buli eyeetaaga lisiti nja kuba ngimuwa. Tuliwo kwegatta okulaba nga industry eya gospel kunogokka eyimuka nedda ku ddaala eddala. The gospel music industry ebadde left behind naye amaanyi gange gonna n'obusobozi bwange tugenda bukozesa okulaba nti tuyimusa abayimbi abasituka n'abayimbi abaliwo nga baganyulwamu for God and my country. Omuntu abafera abantu basuddewo ng'alina ebizibu by'ettaka bamubanja Mulembe n'omwana muto azze kulwa nsonga zaaki mwe abannamawulire musomookereza omuntu n'ebitaliwo simanya ababbi onookola otya katubirabe when we reach there we shall cross that one. Bino tetulonda luyimba yes ate akasafa jemu omulamu ali musikayi amulaba tokuba ye yakkiriza Lanek yani azze kwenda osinga Kaye azze kwenda osinga Lanek Kopply njagala mukolagana tugenda munoonya abasumba bonna abagenda okuwangula era yandaze president omujja owa Puma. Katonda yandaze president Sindi tayagenda okuwangula. Ate abasigadde saabalabye vice nalabye Hanson Baliruno then kandabe chabadde kitya ekya gospel nazze ndi unopposed ekyo namwe mwenna mwakirabye dda tewali azze kunesimbako bakaye wisdom bonna simanyi gye bali baani bonna simanyi gye bali singa tunakyanga bwewaloose babakubya akalu Katonda wanaaba mufere si bwe ŋŋaana nakidefendinga otya ate nakidefendinga ntya nze nkugambye Katonda bye yandaze mu kirooto nze nali ndooseko ebikyamu.